meet you. As a matter of fact, I was told that Kyambogo is on fire. The first quarter was released and under Kyambogo docket, we are demanding for 418 million, which is kept inside here on our side. We shall reach far, okay? If we use the peaceful approach. Okay? We are peaceful. I want to remind you about a man called Mahatma Gandhi. Up to today, every land person admires that man because he advocated for all that he wanted peacefully. Government yapulumya passport era nibaweereza buli university sente zennakozesa. Kati ku passport eyo eza Kyambogo bakozesa structure ngerekako nusu milioni 418 Uganda shillings. Kati ekyo kyekirese ekizibu wano kati tuwandikize the public service nga tukisabe sente zo tuzikozesa. Bwe twasika na President Yoweri Museveni State House Entebbe yagamba enhancement erina kubeerawo okusinziira ku resources eziriwo. Kugamba ekitaliwo tikikabya mwana naye kiriwo kirina kumukabya. Kati awo ninyumirira nimutegeeza waliwo sente zinkana milioni 418 mu Kyambogo ezitunatakozesa n'agamba sente zo zinakola ki kukozesebwa era ekyo kyetulinze emyezi etuuka mwezi 2 egye basasule ku first quarter esente zo bazirekayo. Kati abakozi bakunganye leero twagala ku management eveeyo esasule ezo sente zonna mu mwezi guno gw'omwenda. Esente zaabwe ffe ng'abakozi twe twazenyonyoza wa pulezidenti era twagala zisasulwe omwezi guno nga kitali ekyo tewali kukola.